bw'oyingira mu Laluka flat bakayita Mukasha Tower, awo we tukyamidde ne tuyingira munda. Are you a soldier? Who? Nze omusirikale nga mbeera waaki. Laaya. Kati ate nze nkulaga biriwo ate nfunka atya laaya. Shegeera ndi musirikale, nze obusirikale nga mbwagaza ki? Sirikale bwe sirina kye mbwagaza. Eri drone esoose omusirikale yagikubye essasi tanka neyiika eno yakubiri. Jjukira nti omu ku Bakwate bamukubye essasi mu kigere awo. Erikwatira mu tanka ya drone n'esiranira. Omusajja ali muleeya naye ayina engala muganda wange. Where is the bomb? Abaana babeera ku internet kuno ne comments bana oyinza okufuuza n'ogamba nti mupanze ngamba oyinza n'ogamba nti oli wa Amagye olina ne ranka kati bomu eriwo kati nze njijjewa naye nammwe temumbuuza. Batuwuddisa ani abawuddisa baagala tujja mulamo gwa jjajja Ichuli. Ginoonye eno mulimu comments zesi Nabweru tomanyi abantu abo tobalengera ku nguudo bonna gye bakwatiriddeyo bakuwadde mmeka. Moderator nyamba waliwo ono bamuyitaani Lili Tooka. Moderator nyambaako kubanga abasinga wano nyambaako tulabe. Nze kino just njagala kulaga bwe kiri ate bibuuzo ombuuza nga ki. Weebale wamma mulimu nze besijja kugumiikiriza wano tewali yampadde data. Nze just njagala balaga kiriwo then you judge. Nabweru okuliraana ekisaawe Michael. Nabweru okuliraana ekisaawe wano wetuli tolaba abasajja bakuttaziwa kadaala wano. Wamma ekiri wano nti Amagye ne poliisi bazudde amaka gali g'olengera eri nti basanzemu abantu abakola bomu enkolerere. Shegeera babadde bakoleramu bomu enkolerere era sofa baakayoolawo wano abantu 6 babadde mu nnyumba eyo eri gy'olengera wali eri. Shegeera bebaakayoola. Kati so nammwe abambuuza ebibuuzo nange mumanye nti abalaga ndi muntu. Nze just njagadde mubeera updated what's going on and you guys mubuuza bomu ziriwa baakusasudde mmeka. Who can pay me to do my job? Mulimba. Eyo nvuddeyo. Abasirikale nno bangi. Abasirikale bangi. Kati bamaze okuyingirayo mu nju batukkirize tugende Nabweru okuliraana ekisaawe kizito. Omanya akazimbe ke bayita Mukasha Tower wetuwetedde awo kidda munda. Jangu eno tulabise. Where are they running? I think balina gwe banoonya somewhere. Alabika komanda waabwe yazze so babadde balina okugenda y'abangi. Sajja baabo bali muleeya tomulaba muleeya naye laba omugemera wala.
Diversion, good diversion. But you guys, let me ask you something. You guys, kati mwabali ku live one. Like, why do you say it is a diversion? Let's call a diversion. Nze mba wakyenda bawano. Oshegere. Aha. Kati nze mumbuuza ebibuuzo. Kati, but the question, tell us what is happening. Kuzibeeko. Yo drone ya Amagye. Yo ya Amagye naawe drone. Taka watching. Ne wano watuuze tuyiseefu nange ndabawo muganda wange. Ne kati omusajja kimutambuza ng'ogumundu wagutunuuza awo kyekya. Ennaku ye n'abantu abatambula n'emmotoka. Abona agambye tokimanyi nti ye first division. My handsome. Yeah. My husband is a soldier. And ndeka naawe kiki ekikata ekikunkumisa kabisa. Yes, gamba otamukama. Njaga wakoze interview eno wansi waliwo kyali you are just falling yourself. We are updated now. Moderator nyamba kuono bamuyita Rick. Ebimu ebya security ndowooza sijja binnyonnyola bulungi. What's going on here? Tuli wano mu bitundu by'e Nabweru abamanye Nansana. Mbagambye ab'ebyokwerinda Amagye ne poliisi Njigirire bazinzeeko amaka gamu nti basanzemu bbomu enkolerere zibadde zigenda kukolebwa mu kwekalakaasa. Oshegedde. So gowe nange obuuzi kyekyo ekiriwo. That is what happening now. Bakwata y'abantu 6. Tukifunye ekyenjogerako? Yes. Kati abamu mumbuuza ndaba yabagala lukenge, that is diversion. Who is diverting you? Myself, nze nkuwa kiriwo. Then you judge according to what you're saying. Hey. Kanange ngole nawe kola. Kala pale. Mukibire sima kyenjogerako.